olunaku lw'eggulo abakulembeze b'ekibiina ki PFF kw'ossa ekibiina ki ANT basisinkanye ne bateeka omukono ku ndagaano y'okukolaganira awamu mu kwongera okusala entoto ku ngeri gye bayinza okusuuza NRM obuyinza. Omukago guno gwaleesewo ebibuuzo ku ngeri ebibiina ebibiri gye bigenda okukolagana ng'abakulembeze baabyo ab'oku ntikko baali balemererwa dde okuba obumu mu kiseera nga bakyali mu FDC. Abo abatulimba mbu beegase tebalina chemistry ennungi kubanga baawanisa ebigambo ebisongovu baavumagana kati nabo bali mu kubyampalaniraako. Abalondoola eby'obufuzi kw'ossa bannabyabufuzi abakolaganyeeko n'abakulembeze b'ebibiina bino batubuulidde kye balowooza ku mukago guno. PFF ne ANT nze ndowooza bantu bakooye, bantu batalina kipya kiddako naye nga bakyayagala bannayuganda babateekeko amaaso. Tewali kalungi kasobola kuba mu PFF ne ANT. Kiringanga abantu abavudde ku mulimu ne beesanga ku lubalaza ne bagamba naffe tutandike wano okwogera ebyabadde ku mulimu. Kiki ekiddako kubanga emikago yes osobola okukola nga giri short term n'okola medium term oba long term naye walina okubeerawo abazungu kye bayita strategic objective. Kakati kye tutannategeera ye bigger picture oba the strategic objective ey'omukago guno. Bano bagamba nti ekya PFF ne ANT okutandikawo enkolagana kandi bakabonera akalaga nti ebyabajja mu FDC tebyawukana. Anti bwe yavaawo PFF abasinga baasigalayo kumpi bonna ate be baali mu bukulembeze baali tebakkiriziganya na birowoozo bya Anti. So simanyi oba batunuddemu ne balaba nti kakati ensonga eyo egonjoddwa. Aba PFF kati okuva mu FDC misinde era mooruza abalala balabira ddala nti we batudde we wali ba mooruza abalala batannaba kusenguka kugenda mu gavumenti era ne bavaayo ne beddamu ensobi zaabwe kati tekirina buzibu era kirungi nti ne Mugisha muntu ayikubye mu kifuba n'agamba waaye katuddemu tukolagane wamu. Kyokka guno si gwe mulundi ogusoose ng'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya bigezaako okubangawo enkolagana bweti ng'onojjukira nti mu kwetegekera akalulu ka 2016 ebibiina ebivuganya byagezaako okwegattira mu mukago gwa TDA ne birema ate nga ne ku ntandikwa y'omwaka oguwedde ebibiina nga UPC, CP ne NED byakola omukago gu Whole Alliance ogutamanyiddwako mayitire. 2016 ebibiina by'obufuzi naddala ebyali ku opposition tebyayina kulumagana nnyo naye ne biremwa. Kati 2020 wano wetuli okulumagana kuli nnyo wakati w'ebibiina ebivuganya wakati w'ekibiina ekivuganya n'ekirala ate okusinga wakati w'ekibiina ekivuganya n'ekiri mu buyinza. Kati ekyo kyokka kikuwa ekifaananyi ekizibu ennyo okuggyako nga waliwo ekyamaanyi ennyo ekigenda okukolebwa naye kiyinza okubeera ekizibu okuggusa olugendo olwo. PFF ne ANT balese oluggi luggule eri ekibiina ekyagala okwegatta ku mukago guno wabula nga bakubaako n'ebibiina bye batuukirira mu buntu babiperereze okubeegattako. Ekibiina kitannakola na delegates conference kikunge binnaakyo ebibiina ababaka ate nabo nga baali mu bibiina ebyo. Nze ndowooza mulekeraawo okulowooza nti bannayuganda olw'okuba si buli omuntu ajja kwesimbawo naye bannayuganda bategeera. Minisita w'ebyamateeka era ssentebe wa DP Norbert Mao agamba ekyebibiina okukola emikago kyalwawo dda olw'abannabyabufuzi obutamanya bigendererwa bya mikago gino. Ekyokulabirako Ant we yeegatta ne PFF erina okutuula ne PFF nga Ant egamba bino bye ebirowoozo byaffe we mubigula tujja kutambulira wamu naye ekirowoozo bwe kiba nga kimu kyokka fulumya President Museveni lazima bajja kuyomba era bajja kuyombera ku bifo bya MP. Ekyo kye kyatta TDA. Kyokka agamba emikago bwe giba nga gyakuva mu bibala ekibiina ki NRM ekiri mu buyinza tekirina kulekebwa mabega. Wabeerewo enkolagana n'abali mu buyinza tumanye nti Uganda esobola okukyuka nga nabo bamanyi nti enkasi balina kugikwasa abalala.
Nga bino byonna byogerwa bannabyabufuzi n'abalondola ebyobufuzi bagamba okusinziira ku budde obusigaddeyo okutuuka kalulu ka 2026 obudde bw'ebibiina okwegatta bwandiba ekikeerezi. Olaba nti buli kibiina ky'ebifuzi kiri inward looking, kyetunudde kyokka okufuna obuyinza, okufuna abaka parliament abangi, ate ne kyerabira nti kigezaako okuyingira mu mukago, ate kwegamba ebintu bingi ebiri awo. Ebibiina ebyagala enkyukakyuka mu Nigeria jo byasayininze agreement okukolera wamu, ate nga akalulu ka 2027 bakyalinayo emyaka ebiri okukolagana wamu bulungi ne bakuba ne plan ezivuganya government. Kati abaffe balina a few months tugende mu kalulu, kati ekiseera tekiriiwo. Bano baliko amagezi ge bawadde abalonzi okubataasa okuva eri ebibiina by'obufuzi ebirabika nga bikyali mu kubutaabutana. Demokrasi entuufu abantu bandibadde batunulira issues naye nga si muntu oba si kibiina. Ebibiina mu birabe naye mulondo omuntu agenda obbakolera. Tuddeyo ku individual merit. By the way, siraba buvunaanyizibwa mu bibiina byabufuzi. Omukago guno kati guteereddwako amaaso okulaba oba nga gunaasikiriza ebibiina ebirala naddala mu kiseera kino ng'ebibiina ebimu byalonzedde abanaabikwatira bbendera ku bifo eby'enjawulo okuli n'ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Peter Serugo, NTV, Akawungeezi.